amawulire agava mu America genina musonda ne kusifu nze ebisowaani byange tobiyita ebyokusaaga ebisowaani byange bigenda wala. Omusajja ali mu kucelebratinga musajja Bobi Wine acelebratinga ki agamba nawona yawona ki yabala nnyo n'agumaze embiro ati yagamba singa twawula Kasenge ne Dr. Besigye okwago singa yakatwegattako okitegedde mu maximum prison erwa eruzira kati yagamba nawona akasajja nempitamu kati amawulire ago gasinzira kugagenda mu maaso wano ku ground okunywa n'okuba yinuka ekigenda mu maaso mbakulembeze tayinza butatya so yali tasobola butakola extension yaze driga agira akitambuliramu oba oliawo embeera enakola ki enekakkana mu maaso eyo naye ng'esobola okukakkana tiwali amanyi. Kwaniriza nnyo ku mikutu gino olunaku olwaleero ku mukutu gwa General Bijirwa Moses ne ku mukutu gwa MS Media. Kubuzaako nti wasiibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde ofiiridde olwaza n'okusomoozebwa okulala asobola tutuuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza tuli ku mikutu ebiri nga bwe nkugambye nina General Bijirwa Moses tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda kusooka kubuuzeeko tutandike programu sobo tukwaniriza nyamba lero ya kisaazi lunaku lwakuta tuli mu weekend ffenna gino buuza abantu goti mumutera okwambala bwe muti nze ndi wa masuuti nange sebo tonnafuya kutuuka kweyisa kudafuya naye mande mpaka lwakuna gabera masuuti kati olwokutaano lwa mukaaga lwa Sande kisaazi nga bw'okimanyi kale tewali buzibu abagoberezi baffe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala era tukomyewo tuwunzike week tusobole okuwa opinion ku nsonga ez'enjawulo nga bwe ntera bagamba nti we don't make news, we don't break a news, we analyze, we explain power and its consequences. Power bwe buyinza n'ekiyinza okubuvaamu ekyo kitegeeza naye wategeera gwe eryanyi ly'obuyinza anti kati we wali ddiirwawo obuyinza yensibuko ya buli kintu buli kimu buyinza bwe bugamba nti church zibeerewo tezibeerawo butereevu banka zijjeko banka rate sente mmeka percentage kinga ziwola abantu buyinza kati kankubuulireyo ekintu kiri kimu ekaramoji ye moroto waliyo business egenda mu maaso y'amayinja kuvuga mebel stories bakola mu langi bakola mu tiles bakola mu ebintu bingi naye buli track evaayo esasula emitwalo 3 mwegi obuyinza bwe buzijjako sente ezo ezitaliiko lisiiti kati zigenda mbabuyinza basajja bajja nosale bo bateekawo embeera balinayo factory ekola ki tiles biki batwala butwazi kibuli bw'oba toyagala tujja givuga nayi ng'egiteeka wali naye n'obuyinza bw'obukozesa obubi nakyo kyabulabe anti kakati kalonda wabukuwa ndowooza olina obukozesa mu ngeri tovolaba obuyinza abazungu babuteekako limit esooka ebeera term limit titolina kusukka wano limit ey'okubiri ge mateeka gano amalala gebayita administrative laws okitegedde kitegeera ezo zonna biziiza kati nga bwolaba UPDF Act erambika omusirikale aneeyisa atya obuyinza babukuwadde naye bataddemu kabureeki bakimanyi nti bungi nnyo buyinza okuwunza bw'obukozesa obubi eggwanga liggwawo okitegedde amamanyi g'obuyinza nagalabidde bungereza eyo mu UK Sakeya Sitama ng'ayogerako ne bannamawulire nti bannaye njogeddeko ne King era ne mutegeeza mu by'okulekulira byange ng'alaga nti afuluma obukulembeze bwa UK naye mu bulumi obw'amaanyi bw'otalabanga nawo naye ng'akulaga nti nze ekitadde anti kati ensi gye bayita Bungereza eri ku level ndala kati Sitama ajja kuba yegasse ku Tony Blair kuba Tony Blair naye yatwala abantu
mu referendum abangereza ng'ekibuuzo mu referendum kigamba tugende mu European Union tetugenda. Oyo yali Theresa May kubanga Cameroon bwajja May yakikwata mu eyo. In fact yali Cameroon. Cameroon yagaana. Cameroon bwe yagaana May yena ajja n'akikwata. Tujja kukebera record. Tujja kukebera record. Kakati abantu bakuba akalulu ne bagamba tetwegatta ku mukago. Nga bagati kuveemu mukago. Tetugwegatta ku. Ogwa European Union. Kakati ye n'abagamba bannaye. Nasigala ntya nga ndi mu office nga byenzikiririzaamu sobola biteeka muki mu nkola mulimo gunnemye baganda bange n'abagamba designings president mulamba n'akita lwakalulwaka nti tebakkaanya ku referendum eyo kakati ensi z'abazungu zo kyobola tesobola butakulaakulana. That is a sign of civilization of the highest order. It is a sign of development, advanced development of the highest order. Eggwanga liba lituuse ku mutendera ogw'okubanga lyesigamye ku institutions zeziritambuza nti gwe president ojja buzi n'otuula mu institutions nemutambula gwanga lisigala litambula. On the contrary ku lukalu lwa Africa president bw'avaawo president yabeera institution gwanga liyiika Libya yayiika eggwanga tewasigala. So singa Libya yali yazimba system Gaddafi eggwanga nalibadde likyaliwo olwali bulungi nnyo naye kuba buli kimu kyatambuliranga ku ye ne tujja tufuna obuzibu bw'otalabanga nako. Twafuna obuzibu kati eggwanga lyagwa okuliza engulu kiyinza otwala emyaka nga 10 okusoba okitegedde. So leadership bwetyo bwebeera. Power, we explain power and its consequences. Kituufu abantu balina okumanya what is power. Power etambula na biki. Nkuwadde example emu kumanya government eba nnene ya bigundi bitwaka omuntu ali ekamba tosobola nakirowooza atosobola naye wavaayo ekitone nnyo ebimotoka 6 padde naye nga ababikuba bano bantu booli alina obuyinza bantu bafande bo be bazisolooza teziriko lisiiti si za revenue. In fact transporters abali mu business eyo ne ba miners baagala wakiri zibeere legalized zibeere mu mateeka nti kale kuba basuze emitwalo 3 mwegi buli motoka kati baagala zifuuka emitwalo aga tebalina buzibu na kusasula wakiri zifuuka 2 naye ate nga ziri official naye omanya abantu 2 3 akawungeezi basolooza emoloka 6 olunaku lwe basolooza emoloka 6 okiwulidde ba milioni kumpi 15 ne beeyongerayo padde n'enkya bwe batyo kati ekyo kye bayita obuyinza. That is power on a daily basis. Manyi bangamba nti mu budde buli obote biki ebyo bamukwasa wasa minisita nga bana abaganda bonga bagamba fete tutaga buyinza kasaka bakafa abeerawo ono mumuwe ekifo kumba agenda kutuuka mu kifo atabuke afuke executive powers omanye zimu kukozeza 1966 crisis power tutuzisoma mu constitutional law buyinza bungi kati batuka ekiseera koze ziringa 8-10 ezimu kuzo kabaka yali avuga kya Buganda ng'ebirowoozo bye byonna mu Buganda. Prime Minister agamba tulina mandate ya ggwanga eyo nebeera issue ne bakisikirako omuguwa nekitakoma ku ekyo kabaka yali agala bamukubire police band akuza amazaalibwa bamukubire ki police band ko Prime Minister nti si toyina executive powers tejja vuga Obote agambye eki ampisiza bwa amasa ndabye mukamwa
alabye kabaka mukamwa ne batandika okusika omuguwa ng'abasaaga ne bakiyuwa. Bino byolaba bye tulwana muno mu opposition ne NRM nayo singa teyafuna jjajja nti ali very strong singa nayo yayiikadde ebyobufuzi by'ekifirika byakijjega nnyo wakiwulidde ne beeyombyawo kakati Obote ng'agamba nti tukole ki tuzuzayo masaza gaddeyo. Jukira nkaga mwena waliwo akalulu ak'ekikungu nga bakuba akalulu masaza gadde Bunyoro oba gasigale kaliwo zino lost counties. Kati ye n'akola decision n'agamba tugazeeyo abantu basazeewo. Ye mandate gy'alina yaggwanga ddamba ono ye alina Buganda yokka okusika omuguwa ne kwekola ki ne kutandikira ne kweyongera gavumenti yayiika 66 tiyasukka waawo. So oli teyategeera buyinza n'amaanyi gaabo. Power and authority kintu kikulu nnyo weetaaga okukimanya era oba onoonya obuyinza oteeka okutukakasa nti obumanyi. Era nze mu opposition mpakana nnyo ne bannange ne mbaga naye kye tunoonya tukimanyi. Basa onoonya kye batamanyi kisoboka kati lwaki baba bano conduct nze okumanya nti gwe kyoliko tokimanyi neeyisaayo mpimira ku neeyisaayo okitegedde obuyinza obumanyi omuntu ayombera emiliyoni 5 toyinza kubanga onoonya 73 trillion kisoboka tebikwatagana wadde dakika neki kwa miliyoni 5 zigula Land Cruiser egi naye ng'oli agikubiddeko omuntu emyaka 3 miramba nezitamala. So nkubala n'olaba by conduct you don't know what you are doing by conduct. So kisoboka nga omulimu abali mu opposition balina bye banoonya naye nga tebabimanyi. Yes, bulungi nnyo bulungi nnyo nze mbalaba by conduct neeyisa yaabwe. Omanyi mu law mu contracts law endagaano eyinza okubeera empandiike okuddamu kibayita acceptance. Acceptance ze zimu ku elements za valid contract. Acceptance kwa okukkiriza kuyinza okubeera obuwandiike obutali buwandiike oba by conduct olw'eneeyisa. Nemanya nti yazzeemu era endagaano yayimiriddewo okugeza oyinza okuteeka ekirango ku leediyo n'ogamba nti anaagira kino agenda kuwangula kino, tutaddeyo n'omusingo tutaddeyo sente z'okuwangula. Kati nze abyeko by conduct nenzikiriza byewakoze eki otabituukiriza nkuwaabira wadde tetwasayininga. Kisoboka era tulinayo omusango baguyita low class case omusango ogw'amaanyi okukozesebwa ng'ekyokulabirako mu nsonga eyo ya conduct baguyita Kaliri versus Kaboliki. Kaliri versus Kaboliki bayindi bonna. Kati Kaboliki yali company ng'ekola ddagala nga bw'olaba erya covid erya influenza kati neteeka paundi 10 mu banka ng'omusingo negamba abantu nti akozesa eddagala lyaffe lino bw'otawona sente ezo tukuwa paundi 10 naye omusingo yateekayo zino. Kati Kaliri n'abeera eyo n'aligula n'alikozesa n'atawona n'ayingira kooti ne bawera ennemba. Kati Kaboliki agamba kampani egamba nti ati situtukumanyi tetumanyi nakumanya oba wakola ki oba walikozesa. Ekyokubiri ffe biri bye twalanga it was just a mere puff okimanyi puff
okuteekawo ebikyamuukiriza abantu bakole ki bagule abaguzi bajje ebanga persuasion. Ekyokusatu tetwalinako contract naawe kubanga twasayiningawa omulamuzi n'abagamba okusinziira bye mwalanga ne muteekayo n'omusingo mu banka Allied Bank mwali serious era mwali mwekakasa bimukola ki bimwogera n'olwensonga eyo by conduct ono kasita yagula ebintu byammwe yali amaze okuyingira mu ndagaano nammwe mumusasule kitegeeza yakkiriza endagaano eyo yes basasula bamusasula naye ekyo nakyo ate kirimu ebituli bingi kubanga otegera otya nti teryakola liza nobanga lyakola naye naayagala kukola ki kyonna yakugambye teryakola kyawaabye bano nga baga tetukumanyi tetwakulabako tetwakolako naawe endagaano fe twali tuyita buyisi baguzi baffe waliwo kye bayita invitation to trade okusikiriza abaguzi okukola ki okujja kati bw'ogenda mu bbaala kati nga bw'olaba ebbaala ebyo byolaba ebyokunywa byonna ebyo biri ku display okitegedde kakati otuuka ddi okola endagaano naabo neeyimirirawo endagaano ogikolera wali ku kawunta eyo eba ndagaano that is a contract mpaayo ka siminofu wammeka kati price gy'ataddeko wadde mb'ogikyusa kati gwe omugamba nti ate okyusiza sente nti eri ebadde invitation tubale tusikiriza baguzi kola ki so bwe nkinywa nenfunamu obuzibuzibu bwonna ndi wadde bakuba mu mbuga z'amankoze nava endagaano weeri okiwulidde waliwo omusango oguli eyo baguyita Fisher versus ani Fisher lyali dduuka nga litaddemu ebiso n'emmundu ku display kakati lina gye nagamba otunda otya ebyambe tunda otya n'emmundu tukukutte n'agamba ng'otegedde otya ti mbitunda biri ku display kitegeeza display ng'ebyo byentunda ndibadde mba okutunda n'obutatunda display eyinza okuba design yawaka wange kati onkwata ddi ng'ozze n'ogamba njagala kino nenkugamba kyensatu kitundu awo nkuyolera awo wekakasiza nti okola ki otunda naye si kujja buzinga oduma wuno atunda ebiso atunda ebyokulwanyisa naye nga tugenda kunyumirwa nnyo nga mu mateeka tujatuuka nga mateeka gokka kituufu ddala kakati gyatugende ku nsonga ya extension y'obuyinza bwa Zedriga pulezidenti we era pulezidenti w'ekibiina kya NUP yayongezza obuyinza bwa Zedriga mu maaso bujja agirabira pulezidenti ow'ekiseera ebyo bigenza okujja ng'essaawa yonna meeting enaatera okutuula ya iPod balina bye balina osayininga nga tebalina bafuna ssente zino eza iPod kakati abamu babadde basuubira pulezidenti w'NUP okukomawo abeere mu okusayininga okwo kwa ssente naye ndowooza kiyinza obutasoboka kino ekyokwongezayo bwongeza Zedriga kisanja kiteba tusooka nakyo oba kale akadde okuba pulezidenti w'ekibiina ow'ekiseera kitegeeza ki eri abe NUP eri ab'enkyukakyuka eri abawagizi ba Bobi Wine ekisooka NUP yekola ku contradiction mu kusooka yali ezanya ebyobufuzi ng'eraga teyagala kubeera n'akakwate konna na bya gavumenti kikyotegeeza na bya gavumenti anti kikwata ebintu byonna nga bikwata ku gavumenti totubuulira yakyogerako ekyo weerabidde kubanga kiba kitegeeza n'ababaka bo tebajja kulayira tebajja kufuna ssente za gavumenti yembeera yali eteereddwawo mu kusooka kati gye tuze tutambula gye tumalidde tugenza okumaliriza nga beetemye engalike bo bennyini nga beetemye engalike etya engalike gye beetemye
nje kubuulire wano nsonyiwa mu katini. Betemye engalike. Betemye engalike. Jukira ebyobufuzi bitambulira ku factor. Factors bbiri. Esooka financial resources. Akasente koolina kadetermininga level konootambulira mu byobufuzi. N'ekirala kakuyamba okuzimba obusobozi. Yeri capacity gye wayogerako. To mobilize. If you can't mobilize politically, if you don't have money politically, you are not in the business. Toliimu kibalo. Toliimu. Kakati ekyo NUP maze n'ekituukako ne realizing business tugifuluma. Okitegeera? Ebyobufuzi byali bisookeddwawo nga biraga nti omusajja agenda kukola ki, tebalina kye beetaaga kikwatagana na jjajja. Najjukira bagenze mu kalulu jjajja kaategese. That is contradiction number 1. Contradiction number 2, abawangudde bagenda kulayira. Ani abalayiza? System ya jjajja. That is a contradiction. Ekyo bwe kiggwa waliwo protocols ez'enjawulo. iPod protocol. Akamwanyi katambulirayo nnyo. Kalina amateeka gaako. Waliwo ebirina okugobererwa nga tonakafuna. Protocol yonna sigifunanga. Simanyi mandatory signatory. But bye twakafuna eby'oku street kiraga nti party president ne secretary general balina oteekako omukono. Ba mandatory signatory. So kitegeeza baba beetaaga wali. Not acting, not what. But acting capacity sirabangayo protocol yonna egaana acting capacity mu nsi. Kebe UN eggwanga lisobola okuweereza omuntu yenna alikiikirira. Kesabanga is an authorized what? Person. Is an authorized person. Me waliwo omusango yakuzonyiwa n'omusa n'enaakanyi. Waliwo omusango essomero lyalanga ekifo ekyobwa headmaster. Essomero lyetaaga headmaster. Wabaawo omwami wa mu Italy n'akisaba. Kati internal management lineemuwa. Bwe muwa neta communicatinga. Naki? Neta communicatinga na bali. Neta communicatinga erili. Kisaliddwawo nti tukuwadde. Ne basirika. Kati the due process. Ne baddamu ne ba interviewing abantu abalala. Ba shortlisting era ne bamuwa omulimu. Kati ne wabeerawo driver yafuna ku mawulire. Nti baali bakuwa agenda agamba li. Nti baali bakuwa. Kati ate bawadde mulala bakuwa nze mbimanyi nabiraba lyayingira kooti awabiri essomero. Okitegedde? Kakati bakiyita consideration. Communication. Consideration must be communicated from the offerer to the offeree. Okitegedde? Kakati linga ingira kooti ngagamba bano bampa omulimu n'obujulizi naye kakati baguwadde mulala. Kooti ng'emubuuza nga bali bagamba nti twatuuka ku decision naye management n'egikyusa kyetuveera kyetwamugamba management nefuna omuntu omulala. Anti bangamba mwami gundi ye yaŋŋamba. Mwami gundi oyo talina lukusa. Tali ku management. Ng'ogerera somero bye tuba tusazeewo. Omusangira bagusalira ku ground eyo. N'avaamu bw'atyo. The person who communicated the consideration is not authorized to do so. Therefore, consideration yo yaliyo. Naye ono yatuusa ku liyo bubaka. Teyali mutuufu. Si yali mutuufu. Ground ko bagusalira. Kakati nekiro kye mbadde nkugamba nti
acting president bano mu iPod bateka mwaka waira akagamba nti aina kuba president kenyini acting tam authorized com protocols zisigadde ku international level you can delegate power no so muru even at the UN Security Council even at all levels you can delegate power kati ku level ya iPod wakuja ko nga balina mwaka waira akagamba nti ba party president substantially beboka abalina okusayininga mu nsonga eno leo kitaba bwe kityo Zedriga yasobola okusayininga bwe kitaba bwe kityo nze ndowooza nti asobola okusayininga kati oli ekyokweyongerayo nga ye alaga nti akyali eyo gyali kakati ng'ekyo tunakituukako yo NUP tuba tulina ogibuulira nti wano mwalidde ebigambo byammwe mpozi bali bagamba tebajja kulinnyayo ssente bwa iPod tebabwetaaga era mutugjeeko ennankanyi temwefuula bakabi okiwulidde ffe tuli wano mu bya ssente tuli ku byabuyinza kati ekyo kitegeeza ki ekyo kitegeeza nti bagudde akataka baganya okuyimirira ku kigambo kyabwe they are no longer a formidable force egamba nti tusibidde wano wetulemedde enjala ebalumye era batuwanga ku kitiibwa ffe abagumidde enjala ey'oludda oluvuganya paka olwaleero nemutagenda kusikayo kandi batuwanga ku kitiibwa. That is point number 1. Point number 2 ku extension ey'omukulu amawulire agava mu America genina musonda nekusifu nze ebisowaani byange tubiyita ebyokusaaga ebisowaani byange bigenda wala. Omusajja ali mu kucelebratinga musajja Bobi Wine acelebratinga ki agamba nawona yawona ki yabala nnyo n'agumaze embiro ati yagamba singa twawula Kasenge ne Dr. Besigye Lukwago singa yakatwegattako okitegedde mu maximum prison eruzira kati yagamba nawona akasajja nempitamu kati amawulire ago gasinzira kugagenda mu maaso wano ku ground okunywa n'okuba yinuka ekigenda mu maaso mu bakulembeze tayinza butatya so yali tasobola butakola extension eya Zedriga agira akitambuliramu oba oliawo embeera enakola ki enekakkana mu maaso eyo naye ng'esobola okukakkana tiwali amanyi kuba kakati twadde mu kaluuka ekalangala wabitegedde byavuddeyo wa NRM yakangudde n'omutwalo gumu 2 n'okusoba wa NUP ng'alina obululu 7 n'okusoba NRM yakubye NUP n'obululu 5000 kakati abamu badde njogako n'omusajja yabamu kubadde mu kaluuka ekalangala n'angamba NUP yaleta candidate atali suitable yamujja Luweero gye yafumbirwa yamujja Kibaga gye yafumbirwa akulidde Luweero ne bamuleeta eno n'ebyalo tabimanyi noyogera musiba mwogera ku kigambo obumu badde kirabanyo mu opposition mu PFF mwafuwa ebigambo byonna nga biri ku bumu ne mugenda ku DF ne mwogera nga mwogera ku bumu obumu bwabuze buteekalangala wadde owa DF PFF CP CMP DP UPC okubeerako ekalangala okukuuma n'okunoonyeza owa NUP akalulu opposition temukyali byabufuzi biba bikyalimu byakendedde nnyo previously under Dr. Besigye under Dr. Semogere as leader of opposition ngewabeerawo by election ekibiina ekiba kya-identify ekibiina ekirina advantage within the jurisdiction of that area okuwangula nga kiweebwa omukisa ne kireeta candidate ekirina era wano mu Buganda DP ng'ekyaliwo waliwo we yaweebwako omukisa mu by elections ez'enjawulo ng'FDC tereeta naye ng'FDC egiwagira ng'FDC ejja neeyiwa kuli
nenga these are two competing parties nga nobo opposition obwagizi bwa opposition bwali bwa DP ne bugenda mu FDC but the jurisdictions of Buganda nga DP etegereke kamangu okusinga FDC so nga Dr. Besigye jana nonyezo wa DP akalulu era n'okubajja mu nga bajjamu bangamba bajjamu wa FDC ewamuwanga Kivumbi butereevu wonna wani wa mafia sibirekeraawo lulu moyo kenyini yagira mu by-election bajjamu wa FDC naye nga waali yagira mu by-election 28 ani by-election zibadde wano nga bijanjalo nga mpitirivu nnyo ezimu zerabidde n'ozerabira but there must be a communication between the counterparts muno okwogerezeganya bannange balwanyi bannange nsitandinga high chance mu constituency mujje muyimirire nange nti wemba mugenda Kisoro muteekeyo owa UPC kale otuba tugenda Kisoro FDC oba PFF naye ate batwalayo NUP kakati gwe otwalayo NUP kwe okudda n'obululu olusaavu n'olukumi nga lugaanye naye nga you big party but side zeyo toli wamaanyi eri toliyo so bano bannaffe aba NUP bakyusa concept eyo gena maaso era simanyi kibalo kyabwe ngeri bakyagalamu kitambule bakyusa concept eyo eya mutual understanding between the counterparts okwogerezeganya okwogerezeganya okw'abantu abali mu struggle kuteekwa okubeerawo because owa poliisi bwa handlinga foot soldier si bwa handling nze nga ngenzeyo ne ttiimu yange amagye we gayoola omuntu wa bulijjo si we gayoola bigirwa to have a well trained personnel mu field bafa akalutu akanonyanga nga tusubdividing obukulembeze ngera ababaka be batuula ku box ababaka si futu soja gwe bagenda okujja mu vaawo wano twali mu kalwawo akaleeta Brenda Nabukenye Luweero ababaka rank entono ezaali zitula ku box be baffe naye ate nga naffe tuli high binywera wangambe wamu so onganti nga mbadde nkugamba nti akamuwanga wangamba nti nojja nyimbo akanonyamu nga mwenna collective force weeri tekabeerangawo mu bululu bwonna wano obwa by-election tekabeerangawo akaleeta Muwanga Kivumbi I was there era nali nkomandinga Nabukeera Anifa abadde omubaka w'Eruweero akyali mubaka wa we mukono yabadde omubaka w'Emukono kituufu n'abalala naye oyo ku muto yaliko nnyo nga tusurvisinga naye nkamanyi ne bye twakola byonna ne Kenneth Poka kandi ekikopo kye twakuba kyali ky'amaanyi kyali kya tabbu naye nga n'aba FDC bajja okunoonyeza Muwanga si lwakubanga twali kintabuli tebawuza mbuno ono wa DP nga tuvuga kye bayita opposition omudde Kampala buli omu n'aweeta headquarters ekibiina kye naye nga muvuga struggle naye nga ekifaananyi ky'olutalo ekinene weekiri naye ate ekintu ekyo nga kyali kisufu naye nga kati bano bannaffe babakulaga nti buli kintu bakimala kati Lopu Mulamba bamuganya okulinnya ekidyenje Lopu Mulamba kati kitegeeza jjajja yakyusa enzannya yakyusa enzannya kuba kati Lopu bw'omuganira okusala ennyanja kitegeeza system yakyusa naffe tulina okukyusa tulina okuapplyinga method enzibu ennyo tebyalingawo nga Lopu tebasobola mugaana ate nekirala oluwa abali mu kwemulugunya nti Kasolo minisita amaze kalangala 2 weeks ng'anoonya kalulu Lopu yagenze kunakulwa okulonda ate nga n'obudde kumpi okusuula kalulu ako nako kabonero ako nako kabonero katuufu kabunafu akalulu konaawangula oludda oluvuganya twali tutuuse ne ku level egamba nti pulezidenti w'ekibiina tajja ku lunaku lusembayo akabeeremu era singa tetwakola bwe tutya Asumaani yali tajja Asumaani Basali ebugiri yali tajja naye Kyagulanyi yakalimu nga katandika
nabeera sibye bino yakujja kugalawula ale ebyo kujja kugalawula ogalawo kyo kikunze oli muyimbi yimbi babayi bwaje kugalawo okikunze akalulu kakolebwa tekakolebwa ku lunaku lusembayo kakolebwa in the due process nikati senyonyo okujja kunaku olw'okulonda ate nga n'obudde kumpi buweddeyo obw'okusuula akalulu yadde agenda kola kikalanga ng'egyeko ebyokwekwasa mawulire yadde agenze kukola mawulire tomanyi yatuukira ku taalingi center ne batuula mu katebe k'omu maaso abonyabonye n'akalulu bwe muleeta ddiyarafu okuba mu field enfuufu ebakubye amawulire gwe gateekamu omuzindaalo tubuulire embeera ebadde tuwangudde akalulu kano era nga twabagamba ekibiina kyaffe ky'amaanyi nga ali obuyinja obwobwereere naye nga talina bono balinga abamusoze nga bagamba musajja wamwe wuuyo mbw abadde ajja era nyina we UPI ankubiddeko n'ayomba nanga naye nkubuulira abasajja bano batukoze bubi nnyo ebyo si byabufuzi tebakulimba tebamanyi kye bavuganya nakyo lopu yalina okuwaayo ekiro n'ennyo engeri Kyagulanyi gy'ataliiwo ennaku 7 wiiki egi ng'ali kalangala nga tasala nnyanja kudda eno naye sebo ojje ku lunaku lwa kulonda gwani ate nga tokedde na ku makya ku ssaawa emu osimbudde ssaawa 6 gwani lopu tekiriyo olangamba ne Lubongo yabambi abadde ennaku 5 naye yatusenga amakubo tagamanya ag'ekalangala Lubongo ya musajja mukozi by the way era waliwo ngambi nanga Lubongo yaye wanjawulo musajja mukozi waliwo just ebintu byateekamu enkwekwe kuba biki bwe bityo naye nga ize hard working man ndolewe kalangala ngambe Lubongo yamuye kye bamuyizeeko kya kukwata abantu baabwe okubanyiga mu bantu babali tinakwata we NUP nayamba yadanga we NRM nagenda mu be NRM ati ibi bikolebwa ba intelligence abakugu sha ebyo abisobolera ddala n'okukyusa empiki bwati amanyi okukyanga empiki is a hard working man buli muntu gwe yali agadde okukola naye waliwo watuuka era n'aseesetuka ng'alaba ebituufu byennyini bigenda kukolebwa ate nga tayagala bituufu bikolebwe n'aseesetuka Senyonyi yakoze bubi nnyo but me I appreciate time ginakola era abasinga bakoze na ye tebamwemulugunyako bo balaga nga musajja mukozi ate ye muntu afaayo nti n'oba omukubidde essimu respondingirawo ali interested mu details eza buli nsonga ye muntu asanga missed call 2 ku ssimu ye n'aziddamu nazzemu ku emu ekyo kitegeeza muntu mukugu abatabo badde bantawanya butawanya kati Senyonyi ono Senyonyi ekyamazima yalumiza abantu omutwe ekyokujja essaawa ezo obudde obwo ate nga akalu kagenda maaso ekyokubiri selection ya candidate selection ya candidate yadde na buzibu yeyo yennyini famire y'omugenzi yadde ina okuweebwa omukisa naye yasegernya nga teyaweebwa omukisa anti sigiryo banyuma famire ennafu famire banyuma famire bunafu banyuma famire bunafu naye bakubanga famire yimiridde era mwalivuddemu omuntu selection ya candidate yena ko buzibu selection ya candidate yali ntuufu era bw'otunuulira ebigambo bya honorable minister Nammere yakalwako yakebalama kyamulidde naye yakebalama n'agamba okusinziira nga bwendaba ebintu nga bwe bigenda mu maaso famire y'omugenzi banga agikongoola mugenzi afudde mu kaseera kazibu tabadde bubi n'abantu abadde atambuza bulungi n'olw'ensonga eyo mweyembeera obeera ng'avuganya n'omufu ate omufu tebamuwangula luno bamuwangudde yandika kati abanyodde kanyodde tekabadde katuufu naawe zimale manyi bamukubye mwalaani nenda mmere ekyamwogeza bye twakitegeera alina olutalo lwe ne minisita Kasolo kuviira ddala mu kalulu ka bonna kubanga era yali asigaddeyo taba kubanga alina amapensa g'amalala wa jjajja yali asigaddeyo naye era ng'agamba musigazayo yaliwa katono engeri gyali nti yamyuka ssentebe wa NRM mu Buganda nga ekifo ekyo yakirimu jjukira eyo wini emukolera nnyo okulaga muzeeyo mukama we bannaye mulimu ogulawo engokola katono yali tasobola kwesabujja kitinga ku kintu ekyo enzannya NRM eriwo
empya tusobola kuwangula kaki tusobola kuwangula kalulu essaawa zino bajjawo kajje tugenze kujjawo kalulu sabali bakunyola omukono ne bakujjako bokisi bajjawo kajje kyova olaba NUP bakubanga yali ekeetaaga yalebadde esaba obuyambi buli mu nsonda ng'ebusaba wani kuba bano bwe b'obuyinza b'NRM obuyambi okuva mu ba counterpart banda mujje tubeereyo ffenna naye tetubuyita bubiina bina n'obubiina bino obulala obuli eyo kati constituency tebagitutte bagitutte ku Nakimuli ku muganda wa Nakimuli naye kyade ndowooza kyalazeemuko obunafu eri NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi nga tukyali ku ebyo kubanga Yesu Nnyonyi ndowooza olaba ebyo byakoze ne wakyagenda nti bamuyuya ku paalamenti nekitegedde ebyo byekola amanya mmanye gaba malungi nnyo PLU bo bali muku PLU akakodya akaliwo kyotanaba kumanya jajja yasiriseemu n'abaleka batesitinga amazzi balabe kitegedde nga bwe yali akoze ku luli jajja yasirise babiraba abimanyi byonna nga bitambula kati yabatadde ku front besiige bulaka ajje kulasiti nga tebalina kyebagamba bantu nga jajja yaliwo nawate taputa yatendala nnyo kati owakana kize nkubuulira bino byonna ebikolebwa buli kyetulaba ekikolebwa mu Uganda PLU byekola biki kukwata baani kutiisatiisa bala biki byonna President Museveni abiraba ye jajja azanye empiki egi nti mbalese nti mbateredde ku mpologoma mugirabye kati kugenda ku street yawo ogambe nti muhozi okujja ne jajja osigalawo tukole biki jajja okitegedde kati yabateera ekintu abawamu ka space ne mwesiga bulungi nnyo ebitombi ne mugenda mumugenze kukola ki kola bya bufuzi wala njagala okutegeeza ebigenda mu maaso byonna mpiki za jajja naye mpiki za jajja nga zikuba PLU esokekirire ku ttaka butereevu kwana ali mu kuwaayo obuyinza ng'omu agamba nti ekintu jajja akitukwasi tukiyina ffe tunaloba obulobi nga balaga nti ekintu bakiyina aba PLU jajja bamulinda affe jajja tayinza kuta kintu kati singa bwe mulabu tasabbaliako mu Uganda nga si president tekisoboka abo yabawadde chance batestinge waters how deep it is nabona n'omwana naye yegiragira n'azanya kwepankiza n'omwana so kugende ensi nemukuba n'akomawo olaba renti abuze waba muwala bamuwubye n'abamuze ne bamuzeeri bamuwa 2-3 naga kanzire wa kitange tebajja kunkumulira bwereere kati be bano kakati abo nzinga bwe mbalaba jajja yabawadde omuguwa jajja yabakwasiza omuguwa kati wenjogerera they are enemies of the public ekyo kituufu okitegeedde kati you can't be an enemy of the public ate noga nti oyagala bwa president ate bwa president bagamba nti mu Africa si kalulu public acceptance wali olabyeko abukwata nga talina public acceptance nti waliwo ababukute nga bannamagye bakibuli bagatujja bafugo bamwagala batemwagala gutogiraba nga yeyiwa ne ku kkubo nomaliza nga okifiiriddwa mwebale kutugirako bali kitegeeza gwe action gy'otekinze ebadde pro people okitegedde ebadde pro people bwajjeeko bali naye oba badde bakumanyi kati bwe ntola kazidalo ku street olwaliro nga bannaaye President Museveni ne PLU yo kikwata bajje nomuwoza kikwata ani abakikwata abantu bajja ku opinion yaabwe kubanga buli muntu agamba nti oliye ali moderate buli muntu ajja ku opinion ye kati ate bwe kituuka kufa aboludda oluvuganya the only way we are going to remain relevant mu space mu political space kola kintu eki kuzanya bya bufuzi nga bukyali nga jajja yakyakirina
Kicho tegeza nga jajja. Omuntu akolera opposition kati olwaleero jajja. Singa ebintu biva mu ngalo za jajja ne bigenda mu za Muhoozi Kayini Rugaba. Tufudde tuweddewo. Mutya. Yobufuzi andi waba tewali. Aswano biwera. Asoza nyango wa Rwanda. Anti yajja notice. Notice azijja Rwanda. Oli Uncle PK yamugamba. Notice azijjeeyo. I mean notice azikime amubulira ekyokola. Kyokoli alina 2 tribes. Ona ina 54. Ayagala ebintu ebikola eri. Bikole ne wano. Tekisoboka. Eyo contradiction gyolaba. So Uganda ekyali safe, opposition eba safe nga President Museveni yakyakiyina. Anti lwaki mubumpimpi wano tokiraba. Naye omalateekako lensense empanvu. Jajja katugambe nti jajja amwongedde Katonda amwongedde emyaka 10. Okitegedde? Gino 5 n'etaano emirala. Okitegedde? Aguminkirizika okusinga omuto. Ayinza okitwala 3 paka mutabanyi we wakula. Wana alinayo kaputeni Ruhamya. Alinayo kaputeni. Ali mu myaka 2. Awula bannaye. Bumbye gwe walitambudde otya? Jajja. Kubanga saagala muntu alowooze nti bigirwa awagidde jajja. Naye gwe olina byolaba maaso. Naye nze nkikuteerawo gwe kifumiitirizeemu. Kuba kiri okwata. Jajja katugambe nti Katonda amwagadde. Amuwadde 10. Gino 5 agimazeeko 3 mu gumu mwali mu box. Kuba mu box mwalimu 3 mu gumu. Ayinza okusuuka mwejo. Kiyinza okuba ekizibu. Kati ate nga ali moderate mu. Yali moderate. Kakati gwe oba kikwasa omupya ono. Emigo gyuli. Ye yaba n'amaanyi ge. Kitegeeza yajja n'amaanyi. Kubanga omupya ajja kwagala ebisanja ebi. Bina. Emyaka 2. Ayinza obutaweza 2 ebya jjajja. Gye myaka 2. Watanu mu 2. Mukaddi ya opposition mwenna. Watanu mu 2 ajja kuba 5 mu 7. Wasatu mu gumu. Jjajja bamwongeramu ekisanja ekirala. Ekyetaano nga tamuwadde. Ajja kuba wankaaga mu 2. Bw'aba tanakwata buyinza oyo aba agenze. Aba takikwata. Kaakati omanyi wangamba ko twakolako program n'ongamba nti engenda ya President Museveni wadde bino byonna weebiri ye determining ani addako ku buyinza bwa Uganda. Notice ezo zikyali bwe zityo wakati zikyusa okusinziira ku biriwo. Bwe kiri engenda ye ekyo tekikyuka. Muliwo factors ne mu economics ezitakyuka. Nazo ziri constant. Nga ziri constant. Ekyo tekikyuka. Engenda ye yagenda okudetermininga ani addako. It is not automatic nti ono. Biba byakalulu era ebisajja by'NRM ebyo bijja kwekuŋŋaanya biteeketeekewo ekibeerabeera n'ab'ebyokwerinda bakikwate. Ebiba bya misinde ate abamulala era komanda abamulala abakikwata. Resistance biba bya resistance muliro era abalina omuliro bamanyiddwa era be bakikwata. Kati munda mu kibiina kya NRM tewasobola ku nze ndabanga internal conflict esobola okubeera ey'amaanyi okusinga ku external okusinga ku abatakiriimu abali wabweru bali abo munda tomanya muyinza okuba nga mulimu ali eyasirise naye ng'ate naye akyetaaga. Anti bwe nkugambidde nti envaako y'ono ye determining ani addako era akozesa means ki okwata ekintu. Mwenare mu entalo mweziri mpitirivu. Okitegedde? Nnyo. Naye olw'okuba bo balina a strong leader at the helm. Okiwulidde? Alina capacity okukondensinga obutalotalo bwonna obukola ki? Obuliwo bwonna. Obuliwo ne basigala nga batambula. Okay. Kati tujja ensonga endala tujja zikwatako ndowooza sabbiiti ejja ensonga ng'eyakafeero n'ebirala. Kasita eyo teggwako teri kalenti. Kuba abantu bo basiba bakola DNA. Wala kwezi yangambye award ya Tuesday. Award ya Tuesday. Tuesday sabbiiti ejja? Yes. Okay. Okulonda ndowooza okulondo waggwa.
okulonda kwaggwa tuja displayinga result zonna omukolo gugenda kubeera okwebaza abagizi baffe mwenna abatuwagidde mu kintu kino comments abakomentinga abaviewinga abalonze abanonda njagala okubebaza kuba kwezi yangayo nawangula ewuwe newange wawangula ewo nawangula njagala okubebaza mu nsonga eyo awasigadde awasinga wonna era kansome namba yange omukutu gumu kotawangula gwa Megatron naye era nawo lengi si eri awo ey'amaanyi namba yange oba olina ekirabo oba olina akantu akayamba mu kutegeka omukolo eri 0772 84 988 0772 84 988 so ne 0704 965 446 so jana bujirwa kyayogerako ekyotegeka kuba kati wotereko tujobera si yabwerere of course ebyokunywa ebyokulya so bingi tuba twetaaga yakasente ninga kunako olwokubiri tugenda okukola tujja streaminga live ku mikutu gyonna ku mikutu gyonna n'ogwa Jeno Bijirwa gujja kubeerako yes awards zino zijja kubeerako live mu birabo byonna nga weebiri akuume atakumira mpe